Drawing back tugereko ku kyabala munenzijukira saga tugereko ku Uganda Stream Week. Mukulu Sipapa hasn't appeared yet in court. Catherine Kusasira bamabanja agamutwala n'ennyumba bagitadde ku bagitadde ku auctioning bagenda kwa bagitunda. Ekintu kino naddala mu abali side zeno abagamba Mos project abagamba NRM n'ensonga ezifanaganako ngezo. Tugenda kukola tyanga babatwala nnyo ng'amakomera gasusse nga mususse okwavuwala kiki temusasulwa. Financial discipline ya buli muntu mwenna ku mulimu gy'okola babasasula. Mwenna sente muzikozesa kyekimu. Waliwo afuna sente n'atuuka ku ewaka ng'asigazza kitundu. Ne wabaawo afuna sente ng'afuna ntono naye ng'ate atereka kinene twafuna ekingi. Omuntu yenna okugenda mu mabanja ne batwala ebintu bye. It is financial discipline. Tekiriiko oba oliwo NRM oba oliwo FDC oba oliwo aki UPC. NRM bw'ogiwagira tiyo tegenda kukwatira sente ze zikubalire ne bw'ozikozesa. Ekuwa kwata sente zo ziteeke mu bijanjaalo. Enkuba omusiri weegukuba bad luck mu business. Ate okwewola si kintu kibi. Ensi zonna abantu batambulira mu kukola ki? Okwewola kukuyamba ki? Financial discipline. Nga bwe bagamba nti wali abantu tasobola kwefuga nga tasobola tereka mitwalo emeka 5 naye ate nga bwe yeekomiitinga ku mpole ng'atya nnyo ebbanja ng'ezo zazikola ki? Kyova olaba abakazi basasula mangulooni okusinga abasajja. Kuba omusajja omukazi talina teyeegumya agamba bannaye artist Mama Duncan nnyamba tunaamaliriza naye nga nze ntute sente z'ekibiina kubanga ali committed ku bbanja liri naye senga zibadde zize Jacinth ubwo etereka wali mitwalo takikola ki? So kati Kusasira waddembe okwewola n'ateekayo ennyumba. Wabula kiki ky'okozesa sente ze weewoze. Bantu bangi mu Africa beewola n'alwana ne looni okuyitamu. N'alwana ne looni neeyitamu nga ya miliyoni ana n'asooka agulako siyenta. Nagamba wa miliyoni ana tatambulira ku boona. Naye nga project yeewola ya sente naye n'asooka n'agulako liability. Ekitaza na magoba wabula nga kati Kusasira mukazi ali mu showbiz. Ekitegeera toyinza buuza sente zirazeewa aludde nga tayimba naye ng'alina okuba mu appearance. Ekitegeere ndowooza kyekyamuviirako teekayo VAT ye ndowooza ng'alwana kukola ki? Kudda okweggyako oba bino mbeera bweti. Musasira naye ekyo tekiriiko nti oba oliwo NRM. Financial discipline and business. Oyinza okukola business omanyi lwaki ba businessmen tebeesekerera kubanga the deal might have come to you. Abantu ne bakutunuza mu golodi ng'oli mugagga Smith n'omuyingira n'ofiirwa obuwumbi bumeka? 2. Bagagga tebaseka kuba muni bagamba abakubanga golodi ddala singa ali mu buwumbi bumeka? Do you get it? Bagiyita deal gone ki? Wrong. So ekyo tekiriko okusekererwa nti ndaba NRM. Yes. Sipapa n'ensonga ze musajja wange nnyo baloya baamuvaamu ensonga ziryawo matankano omukyala bakyagala nnyo muta maama ye finally baamala ne bamuliriizinga ku bond naye sibitegeera nange. Teyatta muntu Sipapa yajjako mujje ki? Sente. Eyo discussion nnyangu mu kkomera ekisooka obanga boss Sipapa omanye emitwalo 42 ejja ddoola n'oyingira Luzira bakuweerawo obufaliso bwo ne bateekawo box w'osula abantu ne babagamba mweyongere eri mwenyige nga bwe musobola naye nga temusembereddewa Sipapa kutidde bedi mutwe baali baalapi mu kkomera ekitalya yate waliyo ne TV oba ku sipaaka ekitalya ng'olaba kakati Sipapa ate olwedda luveebweru ng'erinnya balikola ki? Baliwulira. Sipapa si ye mutiitiizi. Obwo obulamu si kyamanya eri Sipapa mugumya naye olwedda ekimanyi nti ate mugumu nnyo n'okusinga ffe abali wabweru. Ne stress kubanga kati gambye emitwalo 42 ofunirawo obwakatikkiro. Oyo ka Sipapa ali emmere y'ebweru buli gwayagala amulaba. Wangi taata. N'akulira amakomera basayijja kati amanyi ku Sipapa.
basajja era afissawo ne ku budde n'ayita nambo najja alabe oba Sipapa ali bulungi obadde president amateeka ago gaba gafugira oli abamusiba tulwaki omulambulako yes nkubuulidde kati Kajubya omumanyi yava mu prime minister's office mujjukira agoba abakozi buli lwa Monday n'ali ku routing abape mwino reporting eruzira mubadde ki mu meeting luzira tewakyali makomera ago gabbonyaabonya kuba omuntu abeeruzira n'afuluma enkya n'afuuka ekirala Moses ali bamusiba yakulira amakomera internal affairs kati ekulibwani ani wa internal affairs si Jejodo Jejodo wa minister of internal affairs Otafiire Botafiire babasibasiba dda banamboze you get it so that is how Uganda has changed ekkomera lyakyuka kati ekkomera ki college of understanding omuntu agendayo naddanga abanguse wiki bulungi era nze mbakuba Sipapa nga n'emitwalo 45 ejja dola girute sente nange simanyi nazissa nentuula emyaka 6 solid emyaka 6 omuntu bamuta n'akomawo ng'okyali mu apartment tebakwongezanga musaala nga t-shirt okyalinawo zezimu ne bamuta n'ajoga nkutidde magezi g'omuwadde president mbakuba nga ndina Sipapa nga azirina nandimuga esente tuzisimira ekinnya ogende wali ogambe girute watya nga taziina anti bw'aba taziina era bamuwolesa abeere free yes kubanga tewali kiraga nti azirina siriyo namba ze baakebera siriyo namba omusudaani zakolaki kubanga basobola okutegeera dollars waliwo kyetuyita financial af something authority esobola okutegeera siriyo namba za dola ne bamanyi zino zesudaani zino zabadde omusudaani ye wali omulabyeko biri byangaba allegations zigamba muno birimu abanene mu gavumenti temuyinza omutaba gweoyinza okumanya omuntu alina emitwalo 45 mu nnyumba ejya dola gwe odbanga byobaze mu Uganda olina enyumba gyomanyire mu emitwalo 45 baŋŋambeewo gyezirina kati bano abaprovidinga security ba VIP eri tulaka layini bagimanya ne baleeta explainable waabwe kati weguba gunaatera bakuba they sacrifice you kati Sipapa omunyeza aliwo omunene ate agenda otegeerekeka ne balooyo ova mu musango simu muguveemu waliwo ayagala omulabako awo embeera egira ekola ekkakkana tekkakkanye kantu ekyabiriko bw'aba taliiyo mu kkomero olina woomanyi alright kale eyo nga tuvuddeyo omanyi Uganda Museveni avayo munagamba ki Uganda kitandise okukola ki omunyumira nange kyeka ki Uganda kitandise okunyumira when we are doing such analysis naye ebintu tubikola so that osobola okuyigamu n'otegeera obenga n'amagezi agalaba ekiri mu giraasi bw'oba tomanyi kulaba kiri mu giraasi kwata olupapula lusiigeko ebizigo weeteeke ku ntumbwe kyonoolaba kyekyo kyetulaba nga tuli webale nnyo netujja just netubikola bukozi just kumunyumirwe but obeeko kyoyiga ate nawe bwangule nti nensi era bayize kibola beekuumiddewo kitegeddewo nnyo kale nga twagala okuba nga si tugenda ku nsonga eddako yeya Victor Kamenyo wategeera eryamugwako tujja meza n'ensonga ya mukwano gwo Lwasa kasooka ya Victor Kamenyo mu zino stories mubamba amaca ne bakafulu Victor Kamenyo ngajja omukyala amugendako ono omukyala ye mukyala wo okubiri si mama w'omwana oli omunyarwanda eyasooka kati ngaomukyala amugendako nga Victor Kamenyo agweddalu nga bamutwala mu ddwaliro ambulance zizze agenza okwetonda akaabye amaziga akubye n'oluyimba munnange oyo naddulama omupulaningi omukastrati omanyi kati Kamenyo batuuka omanyi bw'oba oli wa kisiraani nettooki ekwokya wangi taata bw'oba olina ekisiraani nettooki ekola ki ekwokya eneyamanda netooki tooki yennyini ey'amanda bw'oba olina ekisiraani yo yennyini eyinza n'okukwokya kati Kamenyo yalinga ekyo nti oluyimba ennyama etaliimu ggumba oli yalujje mwani mu lwa Kamenyo Gravity yayoza mu lwani naye Gravity neraaka ennyama etaliimu ggumba neefuuka ki ennyama kati nga Kamenyo talina kyakukola n'agamba musajja nga wabanga atambulidde mu ngoma yange nange kankole ekivvulu kiteekeko katemba yoyo katemba gwe yataddewo simanyi yeekubye ettatu weekuba ota ettatu ku mabeere agaasuna
emibiri gigine gy'abasibiti gwe balina okubatta tobayagala tatugenda okola ekifuba naye yakubye ku nnywanto zennyini ekitegeera ninga akamenya abadde ki awo wonna alanga kivulu kiri wali mukono wantoni eyo nokkirira yes kyobola ayitadde ku independence ayozeemukko kuba omusajja yamulese sikeki musajja kiri kyawuumiza ku wicket ovu kati naddula amasimanya twawulidde miranga soka tumayize ekyakamenya naye nga wano mu perception mu showbiz perception kikulu nnyo kati kowa omuntu agwomanyi nti ate simanyi simanyi kiki naye nga perception mu byalo eryetya eri waggulu so kamenyo seza ne kambuuzemu jjajja industry nekyasi badde manyi obadde abantu babuvaako abantu babuvanga ku badde buli ggwayo tebusobola kubanga tufenze nawe ffe tukimanyi naye waliwo ali eyo agamba naye bannange agamba omukazi yamukoze kyobola coca-cola eranga buli lunaku emanyi nti waliwo omuntu atawulira coca-cola naye kanti music speak for you n'okola ekivulu nga taddemu kabadi anti asobola naye ate oli mu bayimbi abakola music ayeyogerera kubanga ne gravity yennyini okukola ekyo ekivulu yakate ennyimba 6 Chameleon forever yamuta covid ng'atandika n'akula mpola n'ayita mu covid najja kati gwagenda okukolamu ekivulu nga kubanga mujje oluyimba olwo alina n'obutata lulala naye gravity ataddemu awo simanyi kirigi with big boys simanyi tusimbudde simanyi ennyama simanyi kapa okitegeera so kikulaga nti bonna tebalina longevity mu music bakola music just wakaki wakaseera actually awo wenyini waddewoko another propaganda ebaddewo allegations wadde zitambula ku nsonga ya Chameleon ne mwana mulenzi Gravity omutujju Gravity agamba abayimbi bano abanene bave mu music bagende balime bo badde abayimbi banene bagamba tetukyali mu nguliko era gwanga mujje oluva mu America activation zitandika bebekulu lwaki olaba obukubagano obwo buva ku ki obukubagano ntawo nayagadde nnyo Gravity nti babebe kulu ekyo kyebakola ba Shanks DVD Chameleon ekyo kyebakola ba Empolando ba Mentoni Sama disregarding him naye nga neoba okimanyi tomukola ki tomusinga so kweyo part Gravity mwagala kuba music yeetaaga kibuli uno Kenzo yaleeta music w'okwegayirira abantu simanyi bambi na music industry nekola ki negwa abayimbi buli ssaawa simanyi we must unitinga nani gwova naye mu lubuto lwa maama wo survival for the fittest music alina okuba nga ali mu tempo kibuli yes tosobola kibuli vaayo naye ne baleeta simplicity buli aliwo support us Ugandan artists yes unite with you unitinga nani olina ennyimba ze ziunitinga abayimbi Davido bagambye akolagana ne Wizkid naye ennyimba zaabwe zikuba ne batuuka nga buli muntu alina oyita munne ku kistage yes Nicki Minaj bamuteeka ku ngoma y'emu ne Cardi B balabagana yes so when you make a music you will unite naye ne bagenda nga bagamba simanyi let's unite abagudde ne bayingirira mu mulaga w'ekirokole bamiki wayini simanyi ye Katonda simanyi omwaka guno oyo tokubye nnyo yes olaba ne Bobi Wine nga ali popular era Miko nti omulaba ku posters omanya yanga mulo yasinga oyimirira ne Bobi Wine mugamba ayimbewo awantu kale abanuku bajje bamulabe nabo tebajja Uncle, President Isma, twagala omaliriza na lastly mukwano go Lwasa yagudde ku nabe over the weekend era weekend ade nnyo mawulire ekireese olutalo between investor mu music n'omuyimbi right now ensonga eriwo kamwemuko ka recap Lwasa agenda okwagala okwanjula mwana muwala w'okukyala makaga mwana muwala amanyiddwa nga Vanessa onabaddeko music industry for a long time twamuyaka Aziza Bafana ng'akyali ne manager Roger ng'era mbuya mama wa mwana wa Aziza Bafana kale mama wa mwana wa Aziza Bafana then tumulya nti ate yasaako najjako ewaani wa John Black n'amuteeka ne mukayimba Vanessa nkwagala John Black atayinza butayimba kwoyo Vanessa John Black azinda mulaba akomanga wano mwana mutu mutini ati kati Vanessa tekiyinza butamukuba bimyanso bisambye byonna atakiyimba Jaiza utachimba kasada. So katotalo oliwo aweva Martin Black yawe balamye yalufudde void na de bali. Lwasa versus Tujite Love Triangle. Lwasa Vanessa Aziza Bafana. What is your take? Lwasa
kiri kamera zino ziri funny nti bw'ozeeteekako tezimanyi nnya zaala tezimanyi baana tezimanyi mukyala wo ziyinza okukola ebintu n'olowooza tolina nnya zaala tolina nabaki nabazadde naye bw'otuuka ku bantu kamera bezikoze ebintu ogera nga tebali humanious ki ennyo kati Lwasa yagenda n'asala image enyimpi nga bw'olaba abantu bonna zze bagamba nti mu industry eno eya showbiz image ye erimu etya okitegeera bantu bagenda bagiyingira ne tutumu noddamu nga tomulaba kati Kayima aliwo yali yakolota mugambo agamba wano e Uganda yazze Kayima kati mazzi ne gakolodinga kati yalina onoonya abantu ye asitule ku mwana we yeekuba ekifaananyi because olina okusala image empanvu kati Mama Fina yasala image yakuyamba no one can take that away from her era buli bwewabulawo amenyese baalimpa abeeraka ng'ali ati nga tewakyali bantu balina bizibu kuba bulandi ye eba etuula emabega oluwulira nti alimpa amenyese n'agirinnyirawo okuva ebulenga takubula kuba yakola bulandi bagiyita ki kuyamba Sipapa yakola bulandi yaki mugagga alina olabikira mu bintu nga birimu okuwaayo kitegeera ajamisi kiggundu mugagga waki wa Kampala kati either abeera ku kintu oba takibeererako ki ddala naye wamanya nti akiriko amanya agenda spendinga big wamulaba mu covid miliyoni ebi nga buli muntu ali mu kuyaga n'awaayo bimeka 5 naye andibadde asobola ozeesigaliza naye erinnya lye lyenkana kyowiki obunene kati balwasa bayingira mu geemu eno naye nga tamanyi kyennyini kyatambuza si buloga okitegeera si socialite ye mugagga yekka kyanywera ku ccupa okitegeera tajja genda mu basampo ku bazali tebamutegeera basheera gasumba kati n'abeera bikout between rock and hard ki n'asalawo atwala omugagga we Masaka kati omugagga we Masaka n'afuna abamukolera social media handles ne batandika omutambuza kati kiri kye yafuluma nti ayina kannatti bali ne balabuka ne bagamba eno layini yenyangu y'okukola ki y'okukwata mufunye anobye badde ngenda anzibye adduse naye olabye olugero bwatu waluluka ojjukira yabadde yeekubye wano ekipande mujjukira omuwala nga batulesinzewo ne bagaa nti omuwala yeekubye etatu ya Lwasa ne bagamba eyo tracing si tatu era nawe yali amuyingiza kati waliwo TikTok bawala bangi abasobola okufunira following ku ki ku Lwasa ku saga ya Lwasa kati wogera n'okebera ku Vanessa essaawa zino waba yabadde n'emitwalo 5 ku TikTok kati alina 7. Do you get it? Kati tazi bulandi bali abamanejinga gye bakuliyetinga mbadde mufuna abadde antwala ewaabwe aŋŋaanyeeyo naye nga abasajja Lwasa alina zaadiweya simanyi woluseero kati gye yajja essukaali n'amupakira ku mmotoka naye nga amutwala Masaka mpulira sente zakomye omwala yazikomeza miliyoni 13 byebyo bigenda kuddaawo kati interview egende wa Vanessa era nze simuyinaako buzibu namugamba ebintu biremu wiiki 2 wiiki mmeka ekitegeeza after 2 weeks balina okudda babuuze Vanessa abikoze eki baddeyo waani okitegedde asigala alimu ki mu mawulire kale ndowooza tugenda okuma olunaku olwaleero tetulinayo point tweseewo ekiba tuleseeyo point endala yokka gye twagala okumaliriza nayo twagala osindika obubaka obwejjudde nga buno buli solid with family nga twagala otegeeza abantu nti omuntu watandika obutakutya atuuka n'ayiga okumanyiira Daniela oyagala kuyita kati osusse mu kutya kati oyagala kukola ki kumanyiira naye tubadde tukusaba ekintu eki okwatemu kamiliyoni wo ye mutono nga ki omutwala Amerika oba okuba oba otuga naye omukyala gwe bayita Prosi mwesonyiwe kubanga asitula abaana bangi kamiliyoni munene gy'oli naye waatuuka mu famire ya mukyala Prosi mwana buki bwana n'oba oyagala okugamba kamiliyoni bigambo ki mugambe naye toteeka mbeera eraga nti gwe oyagala kwewalana ne maamaani Prosi tukusaba mirembe nga maama w'abaana naye nga tukujjukiza sigo wekka alina abaana mweyo ki famire towandiikanga bintu bitajja ng'oli mukazi
omukyala ayinza olwalira awo tojja ku kitanda okitegeera oyinza otyogamba mbu abaana bange nali nabagaana okugenda wajajja waabwe nga siriko manyi kitegeeza mu luganda ekyo lwakuba oli mukakwa okitegeera naye singa obadde muganda wantegedde statement eyo etegeeza ebintu bingi nnyo etegeeza abantu abali abantu abawa abantu obutwa abasezi okitegeera abalogo abalina ebyawongo oyinza okudda ku maama w'omuntu bw'ati lwaki tewafumbirwa mu kigo n'ogenda mu badongo gwe yakulira mu kigo okitegeera njagala abantu muyige woova toyombye otera okukola ki maama n'omukazi gw'oli wasa tebalibeera ku peegi eki yemu wabula buli muntu osobola osalako okubeera okumanya wookola ki nga niye eramanya woolina okukola ki kale tweyanza nnyo pulezidenti Isma ababloga mu nsi yonna mugende ku Facebook ye mufollowing ejjajja Ichuli Mwani TikTok ate mwanjagadde nnyo abaali badduka ku Facebook be nagobako ne badduka Isma Godfather kyenkoze abo TikTok olundabako ne baga lumbuye yakima kyeno Gasiya ne Godfather Ichuli najja buli lunaku manyi bakola bemma batubulire wageneko mangu eddakiika emu bamanye nti ono jjajja muzibu mitwalo 5 mugumu 51 point nakagenda ku TikTok ate ofollowing abantu 10 bokka yes tuli omuyita mmere mbalaga ku following kale wetu tubadde ade ku promotion. Thank you so much nama ade ku Celeb Jazz nama mwebale nnyo tujja kutwabagamba every week kuleta deep analysis nga tuline jjajja Ichuli nina kenyaga yayisewe konde vidaze abiri musatu Kalangala. Yes. Nzija